أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda amajjuvu gawakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo atukoledde enteekateeka ku lunaku luno olwaleero ne tubeera nga tuzzeemu okusisinkana ku musomo gwaffe gwe tutambulirako bulijjo, ebyafaayo by'owekitiibwa nabbi waffe omulungi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdillah. Tusaba bulijjo Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amussaako ebyengera n'emirembe, kuba yalwana, yakola omulimo gw'amaanyi okubeera nga obusiraamu bukoze eki, kubeera nga bututuuseeko. N'olwekyo era nabasuubiza nti tetujja kuyingira musomo gwonna nga tetulabye. Bwe tuba nga tulaba ku wekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallama ate bwe yeeyisanga, tetuyinza kubeera nga twerabira ate okuziyiza ekyamaanyi ennyo abantu kye beesibyeko olunaku lwaleero. Ebiseera by'ennaku zino byonna abantu beesibye ku kigambo kimu, era nga n'abamu tebaagala kubeera nga bakiwulira. Ng'omuntu wakiwulira kugamba waliyo bali nga tayagalira ddala yadde okuwulira ku kigambo ki albidai, nga tayagala kuwulira ku bid'a, era nga wayogera nti bid'a alabira ddala subhanallah. Naye ng'ate kyali mu bintu basahaba bye baaziyizanga abantu okubeera nga bakola ki, nga bakola bid'a yonna, yadde nga balina enjogera etali ntuufu saawa zino bagamba nti waliyo bid'atul hasan. Ekyo tekiriiyo. Mu waliyo bid'a ennungi omuntu gyakola n'abeera nga afunamu empeera, la, tekiriiyo, tekiyinza kubeerayo. Ekyo kyo nkyogera bulijjo nga ngamba abantu nti tekikola ki, tekiriiyo. Gwe ne wonaagikola nga twalaba ku mulundi ogwaggwa nti ne woba nga ogikoze nga gwe okimanyi nti nkikoze ku lwa Allah, ekintu ekyo mukadde waffe Sheikh Rabi yagamba nti tekikkirizibwa. Fa innahu sharru, kuba kibi. Lwaki? Allah subhanahu wa ta'ala teyakiragira mubaka kubeera nga akikola, n'omubaka teyakikolako, n'olwekyo osaanidde okubeera nga okola ki. So tulina okwewazaamu, yadde nga si gwe musomo, naye tulina okwewaza abantu abakola ki, abakola bid'a. Mukadde waffe Sheikh Rabia yatugamba mu kitabo kye ekiyitibwa al-mawqif as-sahih min ahli al-bid'a ng'agamba nti wal atharu anhum kathiratun fi hadha al-bab radiyallahu anhum, nti ebyokulabirako bingi ddala basahaba bye baakolanga ku mulyango ogwo ogwaki, ogw'okubeera nga baziyiza abantu at-tahdhir min al-bid'a, okubeera nga baziyiza abantu okukola bid'aati ez'enjawulo. Kigambo bid'a ekintu nga nabbi sallallahu alaihi wasallama teyakikola, era nga teyakikubiriza abantu kubeera nga bakola ki, kubeera nga bakikola. Era yatuleetera ebigambo by'abamanyi ab'enjawulo, agamba nti wasaara ala hadha attabi'un wa min ba'dihim fi tahzir min albid'a, nti baalonda ne beekwata ku kintu ekyo ekyokubeera nga baziyiza bangi mu basahaba ne battabi'ina, era wamu n'abo abaddako paka nakati n'abasomesa nga bakola ki, nga bakikola, nga baziyiza albid'a. N'olwekyo atuleetera ebigambo by'abamanyi ab'enjawulo. Mukadde waffe Allah abeere nga amusaasira, agamba nti qala Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala
agamba nti lam yakunu yasaluna anil isnad, nga omulyango guno ogwa bid'a tegunnatandika baali tebafaayo kubuuza na buli muntu asomye nga bamubuuza al isnad, kitegeeza olujegere, hadithi kwe zatambulira oba ebigambo byasomesa abantu kwe byatambulira, nti wasoma kwani, baali tebakikola. Naye agamba nti falamma waqa'atil fitna, oluvannyuma olw'okubanga ekikemo kyagwawo ekyaki ekya bid'a, abantu batandika okubeera nga bakola bid'a ez'enjawulo. Wekimala okubeera nga kituusewo bwe kityo nga wetulaba kati ennaku zino abantu bakola ebintu bingi nga omubaka sallallahu alaihi wasallam teyabikola. Ne bakola batya? Agamba nti qalu sammu lana rijalakum, bayogeranga nga na buli muntu aba asomesezza bamubuuza nti tubuulira wasoma kwani, wasoma kwani ebyo ebigambo. Era ayongerayo n'agamba nti fayanzuru ila ahli sunna fayakhudhu hadithahum, nga batunula mu buntu oyo gwoba omubuulidde nti nasoma kwono, wabanga munasunna ali ku ahli sunna wal jamaa ku nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallama, fayakhudhu hadithahum, ng'ebigambo bye bakola ki, babitwala, bamanya nti aha ono ali ku madhhabu ga nabi sallallahu alaihi wasallam. Then nga agamba nti wayanzuru ila ahli albid'a, era nga atunulamu bwe batunula ne balaba nti omuntu gwe wasomako kwegamba tategerekeka, enkola ye gye yakolangamu ebintu nga tetegerekeka, nga bagamba abantu ono temumusomako. Ng'era abamanya ab'enjawulo we bazze nga batugamba nti ono tasomwako, ono tasomwako, abamu ne twekalakaasa tugamba ate oyo yasoma, kati lwaki bagamba nti tetumusomako ng'ate naye asomesa bitabo? La, abantu bali ku media nga tasaanira kubeera ng'asomwako, naye ng'ate ayina ebigambo ebinyumira abantu, nga era waayimirira bw'ati ku media n'atandika okwogera ebigambo bye, ayogera ebigambo nga 10 oba 10 naye nga temuli hadithi nga temuli hadithi nejo, just bigambo ye nga ye byayagala byakola ki, kasita amanya nti bino ebigambo bikuwoomera ng'abireeta, kasita amanya nti bino ebigambo birungi ng'abireeta, nga temuli hadithi, temuli aya. Kati gwe omusanga gamba bannaye tukole tuti, tukole bwetu, ng'ogamba mashallah omusajja asomesezza, naye nga temuli. So abantu ng'abo bangi ababeera ku media, ababeera ku TikTok, YouTube n'ebirala, tulina okubeera nga twegendereza abo ba sheikh media ababeera okwo ne basomesa ne bakola bino, naye nga be basomesa byonna bunyonyi bwereere. Tulina okubeera nga tukola ki? Tulina okubeera nga twegendeza. Lwaki? Mukadde waffe ayitibwa Abu Qulaba yagamba nti mabtada rajulun bid'a illa sayf, ye ennamula ye ku munnabid'a yagamba bwati nti omuntu takola bid'a yonna okujjako ng'agwanira kubeera ng'atemwako ki, ng'atemwako mutwe gwe. Si bigambo byange bino, ebigambo bisangibwa mu kitabo ekiyitibwa al-mawqifu sahihi min ahli al-bid'a. Katusembyeyo no biidhinillah tuyingire mu musomo gwaffe insha Allah. Era atugamba Imamu Maliki tumumanyi. Imamu Maliki abantu abasinga betusinga okubeera nga tukola ki, tutegeera. Agamba mu sitole eri mashuhuru abantu bagimanyi bulungi abasinga, yabuuzibwa omusajja yajja waali ng'ali mu masjidi n'amubuuza ti naye ekituufu bagamba nti Allah yatebenkera ku ntebe ye, kaifa yatebenkera atya? Subhanallah. Nga kwegamba abuuza mu ngeri y'okujeregerera, mu ngeri y'okuwakanya, mu ngeri ng'eyo ng'era bannabid'a we bagenda ne boogera ebigambo, mugamba temusome edduwa tekkirizibwa, edduwa tezikkirizibwa, nga Allah yagamba bw'ati mu Qur'ani nti balijja ne basabira aya gye beekwasa eri mu surati
hashir nga bekwasa nga bagamba nti Allah yagamba walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna nga bekwasa aya ngezo naye nga tebiriyo segera kati nabonga bagenda bakola naye yabuuza mu ngeri ngeyo ey'okujeregerera oba ey'okuyisaawo ye kyayagala. Imamu Maliki yamugamba ekigambo kimu nti gwe nkulaba anta rajulu su oli musajja mubi era n'alagirawo ne bamugamba fa akhrijuhu mufulumye abantu ngabo tetugwanira kubeera nga tuwangaala nabo tetugwanira kubeera nga n'ebitabo byabwe nga tubisoma tekikola ki tulina okwewala nesekwewala yenna abantu abafaanagana ngabo abantu abanyumya ebyafaayo ebitaliyo abantu abakola ebintu omubaka byataakola tubeere nga tukola ki tubeere nga tubeenenya. We twakoma ku mulundi ogwasembayo ani asobola okunzijukizayo twakoma ku ki temwaliwo twakoma okomenkereza omusomo ogwayita nga tulaba Nabi sallallahu alaihi wasallama ng'amaze okubeera nga assibwako obubaka obwasooka we yali mu mpuku Jibrilu najja n'amugamba alayhi salaam nti iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma. Ebyaliwo byonna twabiraba era twamaliriza nga tugamba nti thumma oluvannyuma lw'ebyo byonna faraja biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatambula n'abeera nga addayo ewuwe ewa mukyala we. Fadakhala ala Khadija bint Khuwailid faqala, n'ayingira eri mukyala we ayitibwani Khadija radhiyallahu anha n'amugamba nti zammiluni beera ng'okola ki ng'ombikka. Tufunamu kyakuyiga ki nti omuntu olina okwesiga omuntu gw'owangaala naye waka nga mukyalawo, olina okubeera ng'omwesiga bimaana obeere ng'omubuulirako ku byama byo. Abakyala bo baakolebwa nga Allah we yatugamba nti yabateekamu rahma wal mawadda, kwegamba nga ye kyalina okubeera nga akukolera kubeera nga akukkakkanya. Naye waliyo abakyala okomaawo nga olina ebikutawaanyiza ate n'ayongera kukutawaanya gye bali, nga tasobola nakugamba nti kijja kubeera bwekiti bijja kutereera zakutumye oba ogenda tebinkwatako gye bali. Naye ng'abakyala baakolebwa kubeera nga batukkakkanya ffe abasajja, kubeera nga bakkakkanya baliwa basajja. N'olwekyo Nabi sallallahu alaihi wasallam we yakoma wewaka n'agamba mukyala we nti mbikka, ng'awulira akankana kiri kye yalabye mu mpuku nga takirabangako ng'abadde takisuubira. Mukyala we yakola ki? N'abeera ng'akola ki? N'abeera ng'amubikka. Bagamba nti fazammiluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'u, yamubikka paka we yatuuka ekiseera nga kiri ekimubadde mu mutima ekyokukankana ekyokutya nga kigenze. N'abeera nga sallallahu alaihi wasallama adda engulu. Faqaala, n'agamba Khadija n'amubuuza nti kyekibaddewo maali, kyekibaddewo ng'akola ki? Ng'amubuuza naye amanye kyekyatuuseewo. Wa akhbaraha al-khabaru, Nabi sallallahu alaihi wasallam n'abeera ng'amugamba ebyabadde mu mpuku. Wulira, we yamala okubeera ng'abimugamba, faqaala Khadijatu, ebigambo bye yamuddamu ng'amugamba. Teyamugamba nga ffe ennaku zino ofunye obuzibu eyo gy'ofunidde ova n'ewakanga n'omukyala akugambye nti oba todda akola ki? Sigalayo. Si bwe yali. We yamugamba ebigambo ebyo Khadija radhiyallahu anha yamugamba bw'ati, kalla, no, nedda, wallahi ma yukhzika Allah,
nkulayirira Allah tasobola kubeera nga akuswaza. Allah tasobola kubeera nga akuvaamu. Allah tasobola kubeera nga akulekerera. Khadija radhiyallahu anha amugamba ebigambo. Era n'agamba nti innaka lataslu rrahmu, mazima oli musajja ayunga oluganda, oli musajja ayimirizaawo oluganda. Kikulu nnyo omwana addamu okubeera ng'oyagala muganda wo, muganda wo mu musaayi ne muganda wo mu busiraamu. Kitegedde? Naye ng'ekisinga beera ng'oyunga oluganda omuntu gwe muzaalibwa naye, obeere nga tomwawukanako. Naye kati ennaku zino oli akugamba nze ne muganda wange tetuyimirira wamu, ng'ate yeesiga nnyo omuntu w'ebbali okusinga muganda we. Allah oli muddawa, Allah oli muddawa. Agamba tubeere nga tuyunga oluganda gwe n'obivaako. Wano Khadija yamugamba nti innaka latasli rrahma, mazima obadde musajja ayunga oluganda. Baganda bo bonna obaagala, bataata bo bonna obaagala, teri gw'ososola. N'ayongerako n'amugamba nti wataqri ddayfi, obadde ng'oyaniriza abagenyi era ng'obawa ekyetaagisa. Kikulu nnyo omwana ddaamu yenna okubeera nga oba ofunye omugenyi olina okumuyisa ng'omugenyi. Omugenyi ayisibwa mu ngeri ya njawulo. Newobeera nga toyinaamu, osobola okugenda n'okola ki? Osobola okugenda ne weewola, naye ng'omugenyi akoze eki? Afunye. Kati sallallahu alaihi wasallam yali abikola. Khadija teyava mugamba nti bwe nkulaba obadde musajja ng'oyunga oluganda, obadde musajja ng'oyaniriza abagenyi. N'amugamba kyekirala nti watainu ala nawaibul haqq, era ng'oyamba abantu bonna abafuba okubeera nga bakola ki? Okubeera nga badda eri obulungi. Bimaana nti omuntu waabanga abadde mulungi, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yadde nga tannasibwako bwa nabbi, yali musajja mulungi, yali wa mazima, yali omusajja nga tayagala kulyazaamanya. Kuba tulaba we twalaba wulida wa 40 sana, egyo emyaka 40 nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama tannatumibwa. Waliyo olukiiko lwe yeetabamu naye nga lwali lukwata kuti ku bulyazaamanya. Yali atuukiriza endagaano nga buli kimu akikola nga bwe kikola ki? Nga bwe kyetaagisa. Tobalaba yamugamba nti ng'oli musajja, obadde omusajja kwegamba nga ayamba, afaayo okubeera ng'oyamba omuntu ali kuti? Ali ku mazima. Kuba mu lukiiko olwo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera n'agamba nti tulina okubeera nga tutaasa omuntu alyazaamanyizza n'oyo alyazaamanyiziddwa. Abantu ne beewunya ne bagamba ate n'alyazaamanyizza naye tumutaase, noono akoze eki? Noono gwe balyazaamanyiza kati bonna tubataase. N'abagamba nti kyentegeeza kubeera nga tubataasa tutya ono alyazaamanyizza tumuggyeko. Kyakoze eki? Kyalyazaamanyizza muganda we tukimuwe, tubeere nga tumuggyako guli omusango. Tuba tukoze eki? Tumutaasizza. Ate n'agamba nti noono alyazaamanyizibwa tumutaasa okubeera nga tumuddiza ebikoze eki? Ebimuggibbwako. Oyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kadi Khadija radhiyallahu anha we yamugamba ebigambo ebyo, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'afunamu ku maanyi. Mukyala we akoze eki? Amugumizza, afunye ku maanyi. Kyeyakola ki? Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqatu bun Nawfal bun Asad ibn Adi ibn Abdul Uzza ibn Ammu al-Khadija. Yamukwata n'abeera nga atambula naye, n'abeera nga amutwala ewaani omusajja yali ayitibwa Waraqa ibn Nawfal. N'abeera nga amutwala, ono omusajja yali
ibn ammu Khadija nabeera nga amutwala amunyumizeeko ebigambo bino byakoze eki byafunye oba byalabye. Era bagamba nti omusajja ono lwaki Khadija radhiyallahu anha yamutwalayo, yali musajja mukulu. Era bagamba nti wa kana mra'an tansuru fil jahiliya kana yaktubu kutubu alkitabi al-ibrani. Omusajja ono ali ku bantu abataasinza ku masanamu ye nga teyavunnamira ku masanamu. Omusajja gwe twogera eyali ayitibwa Waraqa ibn Nawfal. Kati yava mugamba kyeyava amusula n'amutwala. Lwaki? Ekirala yalinga kana shaykhan kabira, nga musajja mukulu, yali akuze mu myaka. Era bagamba nti si ekyo kyokka, qad umiya, yali atuuse ne mukiseera nga takyalaba, muzibe. Naye nga lwaki? Yali amanyi olulimi oluhibru, era nga kyamusobozesa okubeera nga awandiika ebitabo n'okutegeera ekitabo ekiyitibwa Injili ekyajja ne nabbi waffe Isa alayhi salam. N'abeera nga akuguka mu kuwandiika ebitabo ebyo, n'ategeera buli kimu kyonna nga wekikola ki, nga wekitambula, ebikwatagana ku bannabbi, kubeera nabbi sallallahu alaihi wasallama yali yalangibwa mu Injili nti agenda kukola ki, agenda kujja. Kati we yatuuka Khadija radhiyallahu anhu, faqalat lahu Khadija ya ibn ammu isma min ibn akhika. Namugamba nti mutabani wa taata wange omuto, beera ng'owulira ku ono byayogera, ng'amugamba sallallahu alaihi wasallam. Era we yamugamba bw'atyo, faqala lahu Waraqa, n'abeera ng'amugamba, yamugamba atya? N'amugamba nti ya ibn akhi maadha tara, walabye ki? Kiki walabye? Nabi sallallahu alaihi wasallama n'abeera nga fa akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khabr ma ra'a, n'abeera nga amunyumiza byonna ebyabaddewo. N'abaddeyo mu mpuku, n'endaba ekitonde kye sirabangako, ne kiŋŋamba soma, ne kinyiga, n'enkola bwe nti, n'envaayo. N'abeera nga akola ki? N'abeera nga amunyumizaako. Kati ono omusajja n'agamba Waraqa, n'agamba haadha, ekyo kye walabye, annaamuusu alladhi nazalahu Allahu ala Muusa, ekyo kye walabye ye nnaamuusu, nga kyategeeza nti yani ye Jibrilu alayhi salam, eyassibwanga ku Muusa ne bannabbi abalala bonna. Bw'ati we yamwanukula. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti genda mu maaso, n'agamba nti ya laitani fiha juz'an, nti nga zinsanze singa mbadde muvubuka. Nga Waraka yakola ki? Yagamba ng'alabira ddala ekyengere ekizze ky'amaanyi, ng'abamu tebakiraba, kati bakola bye baagala, tebagala kuwulira bya mubaka. Ate n'abaliwo nga abakola eby'omubaka nabo babivaako, kati babikyusa. Bye yakola babireka, byataakola bye bakola. Tenga Allah yagamba nti wama ataakumu rasulu fakhudhu, ebyo omubaka bye yajja nabyo mubitwale, na buli kye yalagira kyonna genda nakyo, tolina kyoleka. Wama nahakum anhu fantahu, ate ebyo bye yabaziyiza okubeera nga mukola mu byenenye. Naye kati babikyusa, bakola bye bakola ki? Bakola bye baagala. Yayongerayo n'omusajja ayitibwa Waraqa ibn Nawfal ng'agamba nti ya laitani akuna hayyan idh yakhrujuka qaumuk, tinga zinsanze singa mbadde mulamu mu biseera bye bajja okubeera ng'ekibiina kyo abantu bo nga bakufulumya mu kibuga,
nga zinsanze singa mbeerawo paka bagenda okufulumikiza mu kibuga muno. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'atabitegeera n'agamba how comes nti bagenda kunfulumya mu kibuga abantu abanjagala bwe bati nga buli kimu kyonna gwe baterekesa, buli ayagala okubeera nga ataasibwa gy'agenda ayina kyayagala okubeera nga atereka naye nga tayagala bakijjeko, ayagala kibeere nga bwe kiri nga gyatwala, okutuusiza ddala Nabbi sallallahu alaihi wasallam baali bamuwalana mu Makka n'atuuka okusenguka, naye mu process ey'okusenguka yavaawo ebintu bye baali bamuterekesezza ng'abirekedde Ali. Kati ogenda bibawa naye ng'awo yandibadde nga agenda nabyo singa yali muntu mulala n'akola ki n'agenda nabyo. Lwaki? Abantu be ekisooka babafulumizza mu Madiina, mu Makka babafulumizza bakoze ki bagenze nga tebalina kibagenze nakyo. Ekyokubiri nti ye kennyini afuluma mu kibuga kyasinga okwagala n'akola ki bamufulumya bamukoledde enkwe agenda. Nabi sallallahu alaihi wasallam naye kye yakola n'agamba bino si byange, nyina okukola ki nyina obbireka, n'abeera nga abireka. Neyeebuuza mu kiseera ekyo n'agamba nti awo mukhrijeni, bajja kunfulumya mu kibuga kino abantu abanjagala we bati? N'agamba Waraka n'agamba qala na'am, n'amugamba nti ye oyagala toyagala bajja kukola ki bajja kufulumya. Nga nsonga ki gyamuwa? Ensonga gye yamuwa n'amugamba yamugamba nti lam ya'ti rajulun qat, tewali musajja yenna yajja bimithli ma ji'ta bihi illa al'ud. Tewali musajja yenna yajja na bintu ng'ebyo byozze nabyo okujjako nga bamuwalanira ddala, okujjako nga bati nga balabe ku ye. Tulaba nabbi bonna abasingira ddala. Nabbi Ibrahim alayhi salam bwe yagamba ku bantu be nti bannaye amasanamu mugaleke, taata we yatuuka okumugamba nti gwe ngenda kubeera nga nkusaanyaawo, ngenda kubeera nga nkukomera okujjako ng'onvuddeko. Naye nga yali ayogera naye mu bulungi, agamba no kyebiriyo. Musa alayhi salam yajja n'ebifaanagana bwe bityo, naye ne bamugaana. Firaana n'agamba abantu be nti no, temukkiriza musajja oyo mulogo. Beekobaanye ne munne bajje babeere nga batukola ki nga batufulumya mu kibuga kyaffe. Isa alayhi salam ne batuuka okumupangira enkwe bamutte. Naye nga ki bigambo ebyo ne bannabbi abasigadde bonna teri nnabbi yajja okujjako nga baamuwalana. N'olwekyo yamugamba ebigambo ebyo n'amugamba nti kati gwe kyoyingidde kimanye nti ogenda kubeera ng'owalanibwa, era bagenda kukufulumya mu Makka muno, yadde nga ekibuga obadde okola ki obadde okyagala. Era n'agamba nti wa in yadrikni yawmaka ansuruka nasran mu'azzara, nti era singa ekiseera ekyo kinsanze nga nkyali mulamu nandisobodde nandirwanye okulaba nga tofulumizibwa kibuga kino, kubanga ye yalaba ebigambo ebyo n'abyetegereza bulungi, n'alabira ddala ng'ono nabbi wa Allah. N'agamba singa mbadde mulamu mu biseera ebyo nandirwanye okulabika nga tofuluma kibuga kino. Era ng'amaliriza n'agamba, batugamba muwandiisi w'ekitabo agamba nti teyamalawo kiseera kiwanvu n'abeera nga akola ki n'abeera nga ava mu bulamu bw'ensi. Omusajja ayitibwa Warakatu ibn Naufal. Kati tufunamu kyakuyiga ki? Nti omuntu ebiseera byonna ali ku manhaji salaf, ali ku buwufu bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama, ayina okubeera nga awalanibwa. Gwe tunulira obanga ye gwasomye mu famire yammwe, nga gwasomye eddiini, nga baganda bo tebaasoma tebabimanyi, bwe bakuyita ku dduwa n'ogamba nze sijja kujja,
nakugamba kale oba tozze kale tuweeyo kasente n'ogamba sijja zibawa nga bagamba ono si wa muffe aweka sina muganda waffe nga bakuwalana baba bakuwalana lwaki bino byeriko bo tebakola ki tebabyagala Nabi sallallahu alaihi wasallam bamuwalana lwaki yabalesaawo bino bye baali basinza bamuze mbaga nti mbe babuuza nabyani Hud otugaana okubeera nga tusinza ffe bye tusinza bakatonda baffe abangi tubeere nga tusinza katonda omu yekka ne babuuza Nabi Shuaibu alayhi salamu ne baga nti swalayo gy'osaaleeyo ekulagira kubeera nga ffe otufata ku bintu byaffe kugamba tebaagalira ddala kubeera nga obyogerako kati wovaayo n'oyogerako ne bagamba sajja akoze eki bakuwalana tebaa nti saawa zino akavuyo kangi mu busiraamu osanga oli yeeyita musiraamu n'oli yeeyita musiraamu naye nga bakola ki baawukana akaida nga zaawukana naye nga bonna beeyita baki basiraamu kati omushiya waakola ekintu kyakoze kyonna abakiraba abatali basiraamu abatabimanyi abatamanyi nti mulimu abahamadiya batamanyi nti mulimu abashiya batakimanyi nti mulimu abaki bonna nga Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu wanaaba awangadde n'abeera nga awangaala ajja kulaba ikhtilafan kathira ebintu ebyawukana nga bingi ku by'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti ebibinja bijja kujja nga bingi naye ng'ekibinja kimu kyokka ekirimu ekirungi kati bo tebakimanyi ekirungi kyekiriwa omushiya waakola kyakoze nga bagamba abasiraamu beeyisa bubi bakola ebintu ebitaliiyo Muhammadiya wasoma byasomesezza ne bagamba ate ono si musiraamu naye musiraamu n'olaba nti bano kati saawa zino be bagamba nti bayeekera bagamba nti simanyi ba ADF tebamanyi singa bamanyi nti mu busiraamu mulimu abasalafu abalungi abali ku salafu salih nga bo tebakkiriziganya na kulwanyisa muntu yenna kuba kati kuli okulwana kwali kwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yali nga alagibwa ate n'atunnyonnyola bulungi wawe tutuukira okubeera nga tukola ki nga tulwana naye kati bali we babeereeyo mu nsiko ne bagamba tulina okubatta gavumenti eriko tetukwatagana nayo si basiraamu nga bagamba ekitegeeza abasiraamu bona naye nedda tubagamba ebigambo bino nti mu busiraamu mulimu abantu abatakkirizibwa kubeera nga bakola ki abatakkiriziganya na kubeera nga tulwanyisa gavumenti eriko ebiseera byemala nga tetuganye kusaala ebiseera byemala nga tetuganye kusiiba ebiseera byemala nga tetuganye kukola ibadaati ez'enjawulo tetulina buzibu na muntu yenna n'olwekyo Nabi sallallahu alaihi wasallama bwatyo bwe yawalanibwa ng'ennaku zino we bawalana abasiraamu omuntu atali musiraamu waabanga akoze ekintu bagamba byo bya bulijjo abantu bakola ki babikola naye ate omusiraamu wakikola bagamba omusiraamu yakoze oyo batwalirawa mukomera ye si muntu kati wali nga bagamba nti abantu babikola bulijjo ate ne baga nedda tulina kyetulina nga ffe abasiraamu ekyenjawulo ekitagwanidde ate kubeera ng'olabikira mu bintu bya volongoto okukola kino la tubeere nga tulabikira mu kifaananyi ekirungi ekya Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga we yatusomesa era nga we tulaba atya bwe yeeyisanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam wazi nga tumaliriza biidhinillah tujja kulaba obubaka Nabbi sallallahu alaihi wasallama obwamusibwangako nikyo bwali butegeeza tulabye nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yassibwako aya ezasooka nti iqra soma Allah yali amulagira kusoma ki Allah yali amulagira nti iqra soma ku buli kimu kyonna tobalaba nti kikulu nnyo omwana ddaamu yenna okuwangaala mu nsi muno Allah amusiime alina kubeera nga asoma
Alina kubeera nga asoma ki? Ategeere Allah yani. Alina kubeera nga asoma ki? Ategeere ekitabo kya Allah. Alina kubeera nga asoma ategeere obubonero bwa Allah n'ebintu ebirala byonna. Allah agamba nti iqra biismi rabbika alladhi khalaqa. Ffenna tukkiriziganya bulungi nti Allah ye mutonzi. Era n'atali musiraamu Allah yatugamba nti w'omubuuza nti ani yatonda ensi n'eggulu akugamba nti ani? Allah. Bakimanyi naye bakuba bakola ki? Bajja ne beeyingizaamu takabbulu ne beekuluntaza ne baawukana bagamba ati ate Yesu simanyi biki? So kati Allah yali akugamba nti iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, nga kitegeeza nti na buli kintu kyonna ky'oba olina okukola oba ky'oba okola olina kubeera ng'okikola ku lwani? Ku lwa Allah. Era ng'osooka kusoma ku linnya lya Allah. Ogenda kukola ki? Ogenda kufuna wuzu? Bismillah. Ogenda kulya? Bismillah. Ogenda kukola ki? Buli mulimu gwonna olina okubeera ng'osoosa linnya lyani? Lya Allah. Kyova olaba nti ye aya yasooka okubeera ng'ekka ng'amugamba nti iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Soma ku linnya lya Allah omulezi we yakola ki? Yakutonda. Khalaqa al-insanu min alaqi, yatonda omwana Adamu ng'amujja mu ki? Ng'amujja mu kisaayi. Iyo gye tuva w'otunuulira omwana Adamu gy'ava ofuna ekyokuyiga nti toyina ky'oli mu maaso ga Allah. Tunuulira gye wava nga ne prosesi ekuleeta muno mu nsi okubeera ng'ozze mu nsi toyinza kubeera ng'ojjamu nga baakufunye bayambadde engoye bamala kuzejjamu ne bazisuula eri olwo bakuteekateeka. Ogenda kukola ki? Ogenda kujja mu nsi naye ebyo n'obyerabira n'otuuka ekiseera n'ojeemera Allah. Kyane kituuka n'ogaana okusaala ng'oyagala bakugambe bugambe nti genda osaale. Iyo gye twava. Allah akujjukiza wano ng'era ky'ekyokubiri kye yakugamba nti jjukira gye wava. Khalaqa al-insana min alaqin, yamutunda ng'amujja mu kisaayisaayi. Nabeera nga afuuka ekinyama n'amuteekamu amagumba n'afuuwamu omwoyo n'afuluma n'akula n'okula paka w'oli w'otuukidde okubeera ng'olaba nti kati saawa zino nsobola okugendako mu bidongo, kati saawa zino nsobola okukolako kino. Naye nga weerabidde wa gye wakola ki? Gye wava. Allah agamba nti allama al-insanu ma lam ya'lam. Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma yateekateeka omwana Adamu n'abeera nga amugjayo mu kifaananyi taqwim. Yatonda omuntu ng'amugja mu kifaananyi ekikyasinza okubeera ekirungi. Ani yali abadde kaawo ne yeegomba nti kale singa nali nkoko? Tikale singa Allah yantonda nga ndi mbuzi bakusale bakulye? Ani yali akyegombyeko? Taliyo. Buli muntu yeenyumiriza mu kiri eky'obuntu kyalimu. Lwaki? Allah agamba yatutonda nga ffe ekifaananyi ekikyasinza okubeera ekirungi. Kitegeera? So kati bwe tuba nga twatondebwa mu kifaananyi ekirungi tulina kukola ki? Tulina kubeera nga tweyisa bulungi. Allah agamba nti allama al-insana ma lam ya'lam, yayigiriza omuntu ekyo kye yali tamanyi. Tujjukira mu kutondebwa kwa Adamu alayhi salam, we yali nga atondebwa Allah ng'amaze okugamba bamalayika nti inni ja'ilun fil ardi khalifa, nja kutonda omusikize beere nga amusikira ki? Ku nsi. Ne bagamba nja kutonda ate babeereko boonoone, ne bamuwakanya. Naye Allah n'abagamba nti nze mmanyi mmwe bye mutakola ki? Bye mutamanyi. Era n'abeera nga amutonda bwe yamala okumuteekawo n'amuteekateeka bulungi, prosesi eyo yonna neggwa, n'abeera nga amufuuwamu omwoyo. Kati oluvannyuma lwa byonna Allah agamba nti allama al-adama al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Nti kati maze okutonda omuntu
bwe yamala okumutonda n'amuyigiriza. Wano kyagambye nti allama al-insana ma lam ya'lam, yamuyigiriza bye yali tamanyi, nabeera nga amuyigiriza kino bwekiti, kino bakiyita bwe bati, kino bakiyita bwe bati, nabeera nga akola ki, ng'abitegeera. Thumma oluvannyuma aradahum ala al-malaika, namwanjulira bamalayika, namugamba nti ono Adamu maze okubeera nga amutonda. Kati asomoza bamalayika abagamba nti ambiuni, mumbuulire buli kimu kye natonda bakiyita batya. Malayika bagamba nti tetulina kye tumanyi illa okujjako ng'otuyigiriza, tetulina kye tumanyi. Era n'abeera nga kyeyakola agamba Adamu alayhi salaamu nti babuulire. N'abeera nga Adamu atandika obbabuulira, n'agamba kati olaba ekyo, eyo nnyumba, olaba eyo mbuzi, olaba kino Allah kyatonze, eyo nte, olaba kino. N'abeera nga abibagamba ne bagamba kitegeeza twali tuwakanya Allah bya bwereere. Wamala n'abagamba nti muvunname, bamalayika ne bavunnama, Ibilisi n'akola ki? N'agaana. Ng'era abamu bwe baagaana ku nsi kuno. Ntera okugamba abantu nti wootunuulira Allah yali atulaga engeri gye tulina okubeera nga tusinzaamu. Kati bano abaavunnama era nga bamalayika bagondera Allah. Bana ono Ibilisi yajeema n'agamba sisobola, entandika ntya? Ligwe batonze mu ttaka nga ndaba nze natondebwa mu muliro nvunnamira oyo. N'ayimirira n'awaganya n'agamba sisobola. Kibola nti kati ffe ennaku zino ku mulembe guno tusaala tuvunnama, tulaga obukkakkamu eri Allah. Waliwo abakola ki? Waliyo abaagaana ne bagamba ebyokuvunnama tetubyagala. Tulina kubeera nga twetuulira ku ntebe, tulina kubeera nga tuyimba, nga tukuba mu ngalo, nga tukola ki? Nga tuzina. Bagobererani. Saba Allah abeere nga atusaasira, atulage ekituufu. So kati eyo prosesi Allah gyayogeddeko nti allama al-insana ma lam ya'lam. Ezo ze aya ezasooka okubeera nga zikka ku ekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Aya 5 surat al-Alaq. Obubaka okuka ku Nabbi sallallahu alayhi wa sallama bwakkanga mu bitundu bya njawulo oba mu ngeri za njawulo. Batugamba wano omuwandiisi w'ekitabo kino agamba nti omulundi ogwasooka oba obubaka obwasooka okubeera nga bukka ku Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ar-ru'yatu as-sadiqa, era wa kana mabda'ul wahyi, ebirooto ebituufu Nabbi sallallahu alayhi wa sallama bye yalaba nga waabanga aloose nti kino yakirabye, agenda okukeera ku makya nga akiraba nga we kyali. Ekyo kye kyasooka mu bubaka, era nga kyatwalira ddala emyezi 6 nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ali mu prosesi eyo. Kyaloosa akiraba, kyaloosa akiraba, kyaloosa akiraba. Omulundi ogwokubiri oba obubaka engeri gye bwakkangamu omulundi ogwokubiri bagamba nti makana yulqihi al-malak, nti malayika yali ng'ekola ki? Nga emussaamu oba yateekebwanga mu mutima gwe Ruhul Qudus, kwegamba okubeera nga bannabbi ab'enjawulo bateekebwanga mu mitima gyabwe arruhu, bateekebwanga mu mutima gwe ru'atu, okubeera nga kwegamba nga ye abeerawo n'afuna ekintu n'alaba nti kati kino kirungi, nga yeebase oba nga teyeebase, n'abeera nga ategeera nti kino kirungi, abantu balina okukikola, kino kibi. Ekyokusatu engeri era Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ekyo yakyogerako n'agamba nti inna ruhul qudus nafsu fi ru'i annahu lan tamutu nafsu hatta tastakmil rizqaha fattaqullaha wa ajmalu fi talib.
yakyogerako bw'atyo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Era annahu kana yatamathalu lahu almalaku rajulan fayaqatabahu hatta ya'i anhu ma yaqulu lahu, nti ebiseera ebimu malayika yajjanga mu kifaananyi ky'omusajja ng'ejja gyali mu kifaananyi kyani ky'omusajja oba ky'omuntu, nabeera nga amussaako byamusizzaako. Era Abdullah ibn Abbas yatunyumizaako n'agamba nti olunaku lumu baali batambula, Ibn Abbas ne taata we Abdullah ne taata we baali batambula ne batuuka awali Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Bwe batuuka waali ne babeera nga kwegamba we yabalaba teyabafaako, teyabaana birowoozo, ne babeera nga bakola ki, babeera nga bamuyitako. Kati bwe bamuyitako Abbas n'agamba mutabanyi we nti olabye Nabbi sallallahu alaihi wasallam atulabye naye alinga atatulabye, kwegamba talina kintu kyonna kiraga nti akoze ki, atulabye. Kati Ibn Abbas n'agamba, Abdullah n'agamba nti nze mulabye ali abadde n'omusajja awo ku bbali naye nga boogera mpola mpola, nga boogera mpola nnyo, mulabye. N'agamba nti abadde naye ne bagendayo wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamubuuza nti lwaki otulabye totufuddeeko obadde ng'otatulabye? N'abagamba nti ono n'agamba Ibn Abbas n'agamba nti nze ndabye omusajja gwe gwakoze ki, gwe wabadde naye awo. N'amugamba nti omulabye? Nti n'amugamba nti fa innahu malak, mazima oyo abadde Jibril alayhi salam, naye ng'abadde mu kifaananyi kyani, kifaananyi kya musajja. Era omulundi omulala bagamba nti annahu yara almalaku fi surati allati khuliqa alayha fayuhyi ilayhi ma shaa Allahu an yuhya, nti n'omulundi omulala malayika yasobolanga okujja nga we yali, nga we yatondebwa Allah we yagitonda, ng'ekola ki, ng'ejja gyali nemussaako obubaka bwe yayagalanga okubeera nga akola ki, ng'emussaako. Era nga batugamba nti wa hadha waqa lahu marrataini, era ekyo kyaliwo emirundi ebiri. Olunaku olusooka agamba nti fi surati Najmu, Allah yatutegeeza mu surati Najmu olunaku lwe yagenda mu ggulu yalaba malaikatul Jibrilu ng'alinga bwe yatondebwa. Era n'omulundi omulala batugamba nti we yakola ki, omulundi omulala ogwokubiri we yalinga amussaako obubaka, omulundi ogwokubiri kuba yalinga amaze ekiseera nga tasiwaako ng'agamba Allah yaneerabidde biki biki, ng'alowooza ebigambo ng'ebyo. Naye yamala okubeera nga atebenkera mu mutima n'anywera n'akakasa nti kati ndi nabbi, nkakasizza, malayika yajja nemuyita, ya Muhammad anta rasulullah ana Jibril, owange gwe Muhammad oli mubaka wa Allah owaddala, era nze Jibril. We yatunula bw'ati waggulu agenda okulaba nga kiri ekitonde kyennyini ekyamunyiga ogwasooka kyalaba, n'agamba ho mpedde. Era n'akola ki, nassaako kakokola tondeka nnyo. Awo we yamulabira emirundi emeka? Emirundi ebiri. Era bagamba omulundi ogw'omukaaga nti ma awhaahu Allahu ilayhi wa huwa fawqa as-samawati laylatal mi'raji min farad, nti n'omulundi omulala Allah yamussaako ye kennyini mu Israi wal Mi'raj. Kijja kitya? Nabbi sallallahu alaihi wasallama wamala okutuuka mu ggulu, Jibril n'atuuka mu kifo kye yatuukamu n'amugamba nti nze sisukka wano wenkoma. Nabbi n'agamba kati nze atamanyi yeeno ate n'akola ntya? Kye yakola ki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaba nga talina kyakola, n'ayimirira n'alowooza ekyokuzzaako, n'agamba attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibaatu, n'asirika. We yasirika n'awulira eddoboozi nga limugamba assalaamu alayka ayyuha nabiyyu,
emirembe gibeere ku ggwe nabbi wa Allah oba nabbi wange wa rahmatullahi n'okusaasira kwa Allah wa barakatuh n'emikisa gye namanya nti wekitegeeza kyenjogedde kituufu eyo atahiyatu gye yava nabbi yalina ekisa kingi teyatulekerera ffe ng'abantu yagamba nti assalaamu alaina kituufu emirembe gibeere ku ffe wa ala ibadillahi salihin n'abaddu bange abakola n'abaddu ba Allah abakola emirimu emirungi tiyali akola ki nabbi teyatulekerera nti oba bamusabi Allah amugambye emikisa gibeere ku ye n'okusaasira kwe n'agamba kati nze nga bansabidde sirina buzibu wabula yagamba nti n'abaddu ba Allah abalungi nabo kola ki basseeko okusaasirako awo n'akakasa nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah gakasizza okukakasa okwanama ddala kiteri kisinzibwa okujjako Allah era nange ndi muki ndi mubakawe bwetyo we yagenda ng'akola ki ng'amussaako mu ggulu era oluvannyuma n'amuwa ekyo nga n'amugamba nti kati ogenda kuddayo naye ky'olina okukola balina okubeera nga bakusaalira nga bakusabira buli kaseera konna n'amubuuza kaifa batya era we yakomawo n'agamba basahaba ne bamugamba ya nabiyullah ya rasulullah kaifa tusalli alayka tukusaalira tutya n'abagamba gamba qulu mugambenga allahumma salli ala muhammadi wa ala ali muhammadi kama sallaita ngera wekola ki nga wegenda kati babituusa abasaalira nabbi ennaku zino balowooza nti be bamwagala ennyo bakola bitaliiyo bakola bitaliiyo inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim alayhi awo ne bamala ne batandika okuzina musigiti mbu basaalira nabbi bamwagala nnyo naye nga tebiriiyo abeera ku mawuledi beŋŋamba anti bo bagamba nti baagala nnyo nabbi era bamusaalira naye nga bye bakola si bwatyo nabbi bwe yagamba qulu mugambe nga allahumma salli ate nga temuli mu jamaa olikola azikaalizaawo osaalira nabbi naddala ku lunaku ng'olwokutaano ng'olwo tubeere nga tukola ki tuyitiriza nnyo allahumma salli ala muhammadi allahumma salli ala muhammadi bwe tutyo tubeere nga tukola ki kuba kyakka okuva mu ggulu Allah yeyatemuwaye kennyini n'abeera ng'amukwasa n'esswala n'akola ki n'akomawo nazo we tunaaba tutuuse mu mwaka ogw'ekkumi inshallah biidhinillah tujja kulaba olugendo olwo lwatambula lutya al israi wal miraj so kati bw'atyo nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yakola ki bwe yasibwangako batugamba nti n'omulundi omulala we yalinga mu tulo nga yeebase ng'asobola okubeera ng'akola ki ng'obubaka bumukkako era abamanyi b'ebyafaayo n'abavunnuzi ba Qur'ani bagamba nti surati Kawthar bwetyo bwe yamukkako ng'ali mu tulo era abamanyi bangi bayongerako ku bigambo ebyo engeri obubaka gye bwakkanga ku nabbi sallallahu alaihi wasallam bakola ki bayongerako era nga bagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yazitoowererwanga obubaka nga bumukkako yafunanga okuzitoowererwa n'abeera nga amaaso ge ng'azibiriza n'omutwe n'abeera nga agukoteka ku lw'obuzito bw'obubaka era nga basahaba abamwetooloddeawo bonna nga nabo bakola ki mitwe gyabwe nga bagikoteka nga teri asobola kwebbiriza yadde okumutunulako alabe kikyakola la bali basahaba nga akola kyakola nga kwegamba awulirira ddala nabbi sallallahu alaihi wasallam nga amulaba sife kati esaawa zino tukola bye twagala la bw'atyo nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yasibwangako obubaka era batugamba nti ebiseera ebimu nabbi sallallahu alaihi wasallama nga assibwako baawuliranga mu maaso ge we yalinga atudde nga bawulira eddoboozi nga woolaba enjuki
ng'ekola ki nga ezunga. Tumanye ery'eddoboozi tuyitegeera enjuki ng'eryawo nga yeezulunguza engeri gy'ekaabamu. Ekifaananyi kye baatuwanga kifaanaganira ddala n'ekyaki n'ekyenjuki nga baliwulira ery'eddoboozi nga bamanya nti awo kirabika Nabbi sallallahu alaihi wasallam alikola ki ali mu kusibwako. Era batugamba nti mu biseera ng'ebyo yassizanga kumukumu nga sana kumukumu mu biseera bye baawulirangamu ekyo. Then oluvannyuma ng'amalirizza mu kyenyi kye mwavangamu entuuyo nga zikulukuta nga naye okubanga ekiseera nga kyaki ekiseera nga kya bunnyogovu ng'olaba entuuyo nga zikulukuta naye nga lwaki buzito bwa bubaka obwali bumukola ki bumusibwako. Waliyo omuwandiisi w'ebyafaayo ayitibwa Zaidi bun Thabit. Ono Zaidi bun Thabit Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yasengukira okugenda e Madiina yamusanga nga alina emyaka 11. Mu myaka 11 ogwo yali yakwata essuula 17 mu Qur'an. Mwaka 11 kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alabanga mwana mugezi n'amuwa amagezi n'amugamba kati kyoba okola genda osome Olusirini n'Oluhibru ennimi ezo n'agenda n'azisoma. Lwaki? Zaali nga bali abasajja Abayahudi balina ennimi zaabwe nga basobola okubeera nga babuzaabuza kyonna ekiba kikoze ekyo. Era twalabako awamu mu byafaayo baatuleetera ne bagamba omusajja gwe baleeta n'omukyala ng'ayenze ne babuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abalamuza Bayibuli yaabwe yennyini ekitabo kyabwe kye baali bakozesa. N'abagamba nti muleete ekitabo kyammwe tulabe oba eryo etteeka ly'omuntu ayenze teririimu. Ne bakireeta ne basoma, baali basoma ne babikkawo we yatuukaawo nti attibwa ne bakola ki akubibwa amayinja n'attibwa ne babikkawo. N'agamba la somawo bulungi awo. Lwaki? Yali yasoma olulimi olwo nga yalutegeera, yalusoma mu nnaku 40 n'abeera nga akuguse mu nnimi 2. Alaba obwongo bwe yalina. Era y'omu ku bawandiisi ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam abaawandiikanga ebbaluwa ze n'abaazisomanga. Ayitibwa ani? Zaidi bun Thabit. Atugamba nti mu biseera ng'obubaka bujja Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga mu mbeera za njawulo, kale baawuliranga embeera nga za njawulo. Obubaka bwe bwalinganga bulungi nga busanyusa, aboogera ku jjana, aboogera ku kino na kino, Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyafunanga buzibu bwonna. Ngera malayika ebiseera bimwe ezira mu kifaananyi kya muntu ne babeerawo ne banyumyamu n'akola kina. Naye obubaka nga bwogera ku muliro, obubaka nga bwa bibonerezo, Allahu akbar, malayika yajjanga mu ddoboozi erikanga ng'owulira ddala nga batugamba nti nga woolaba ekide nga bakoona ki nga bakoona ekide naye nga kikanga bwekyo bwe yajjanga Jibril alayhi salaam ng'emusaako ki obubaka. Suubira biidhinillah tufundikire kuba ndaba ebiseera bikoze ki bigenze. Naye kyemaliriza nakyo nti tulina okubeera nga tutegeera obulamu bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama ate we yakola ki we yawangaalanga. Wamu n'ekyo kyensembyayo nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama we yasibwangako obubaka ng'ali ku nsolo, we yalinga ku ŋŋamiya, Jibuliru najja okubeera nga amussaako obubaka. Olw'obunene bwa aya ezo obw'obubaka obwo ensolo amagulu geewetanga nembeera nga tekyasobola kutambula. Ego ne bakusomera aya n'osigala nga w'obadde yadde okukyuka omuntu n'akugamba nti inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama, n'ogamba babeereyo abatujja kubeerayo tubeereyo. Nze munaye sifa bwavu ng'oli agambye nti agaba obugagga n'okola ki n'ogenda nti tujja kukola ki tujja birabira. Emitima gyakalubira ddala tetulinamu ki. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atutaasa embeera ng'enso. Obubaka bwe bwakkanga ng'ali ku nsolo ng'akola ki nga ensolo eyo ekka wansi. Era Zaidi yatugamba
inti obubaka surati Maida basura ya kusatu wala Luganda lutufu eba ya kusatu eba ya kumeka eba ya kusatu mu Qur'ani aya ey'okutaano we yalingeka olw'obukulu bwayo ensolo teyasobola kubeera ng'egumiikiriza bubaalabira ddala ebigere nga biringa ebimenyese olw'obuzito bwa aya osobola ogenda n'otunulawo n'olabako ne mu tafsiri n'olaba obukulu bwa aya eyo era nabbi teyasobola kubeera nga agiwangaalira ku yagivaako nakka wansi obubaka ne bumukkako bwe bwamala n'akola ki n'avaawo bwe butyo nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yassibwangako obubaka mu ngeri ez'enjawulo n'olwekyo nga nfundikira omulundi oguddako biizinillah tujja kubeera nga tutandikiraawo era nga tutambula n'ekitabo kino biizinillah tulabe nabbi sallallahu alaihi wasallama ate bwe yeeyisanga ate bwe yatambuzanga obulamu bwe. Mulundi oguddako tujja kubeera nga tulaba nabbi sallallahu alaihi wasallama nga alagirwa okubeera nga akola da'awa eyaki ey'olwatu okubeera nga ayimuka abeere nga abuulira abantu ekituufu nti mazima ndi nabbi wa Allah tetujja okubeera nga tutandikirako insha Allah biidhnillahi ta'ala. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.